tuyita mu bizibu n'okusoomoozebwa mu mukwano betunyiga oluusi ne lwabwe okubyogerako nabo. Mu show yankoze ntya wali wakuweebwa amagezi okuva eri abantu ab'enjawulo wano ku Wicky TV. Ku Wicky TV ate nate tuba tukomyewo ne nkoze ntya. Sheno ebeerawo kubanga ekuyambako mu bizibu ebyo bye tusanga mu mukwano oba okwagalana ne bannaffe. Omukyala omu yatuwandikide ebbaluwa ye era nga yawandiise bw'ati. Yagambye nti maze emyaka 5 nga tuli mu mukwano ne boyfriend wange era nga emyaka gino gyonna tubadde tusoma ffembi ku campus. Famire ye yonna emanyi wabula emabegako awo omu ku baganda be abawala yamwanjulira mukwano gwe era nga kano nze nakalabanga akali akatego ababiri bano kubanga baagalana. Omuwala ono gwe bamwanjulira ava mu famire ey'amaanyi era nze mpulira ntidde. Omukozi ewaabwe wa boyfriend wange yanzibirako ku biki ebigenda mu maaso ate era ne boyfriend wange abadde ennaku zino alina engeri gye yeeyisaamu gy'abadde teyeeyisa mu emabegako. Boyfriend wange tamanyi nti nze already nkimanyi naye mpulira nga sisobola kuvuganya na muwala ono. Bannange nkoze ntya? Nsaba mumpe ku magezi. Gano ge gamu ku magezi agamuweereddwa okuva mu WhatsApp group ya nkoze ntya. Ebizibu byonna eby'omukwano gye tubimalira. Asoose agambye bw'ati. Wicky nze nganze sibeera naye oba kitegeera sibeera naye nnoonya future ndala. Kiri nti simuyinaamu mwana, simuyinaamu lubuto, simwanjulangako waffe. Omuwala agende mu maaso yamute. Kyala munne amuwadde gano. Nze kyembadde nteesa ekibanga kiri bwe kityo. Omuwala bw'aba ono omuwala gwe baludde naye gwe babadde nga bamaze naye ebbanga ery'emyaka 5 nga beeyagala, alinde omulenzi amala omugamba nti oba kino kyekino nti oba sikyakwagala oba kiri bwe kityo kitegeera. Nze ekyo kyenteesa agumiikirizeeko alaba okugyako nga takyamuwa time. Bw'aba nga takyamuwa time ng'awo yeesikamu tewaliwo ekyokukola bamuzaala naye. N'omulala agambye bw'ati. Wabula nze ngamba bayinza n'obutabeera wamu n'oyo omuwala ow'essente kuba abakazi oba omuwala bw'aba asinga ku musajja ssente abeera amumanyiira. Nze ngamba with time omusajja ajja kumulekawo naye nze advice gyempa oli omuwala akitegedde. Nze ngamba ayogereko ne oyo omusajja amugamba oba either ba continuing a relationship oba eggwewo kitega because ne bwana asirika ajja kulumwanga mu mutima gwe kuba bakimanyi nti waliwo omuwala omulala ate awo ekitegeeza omusajja batakola ki tamwagala nnyo kiri awo kitegeera. Nze advice gyempa oli omuwala ayite bbaawe batuule boogere batense ku kintu nze wendaba. Engeri gye kiri nti gakuweebwa munno wulira ate ono amagezi gamuwadde. Kakati munange nze amagezi gensobola okuwa ku oyo gaalo bw'aba nga sisita w'omulenzi yamufunidde omuwala omulala naye nga ye ono n'abitegeera naye nga ye omulenzi tamanyi nti ono girlfriend yabitegedde. Kati ono oyo gaalo bw'aba awulira ng'akyayagala nnyo boyfriend we, nze amagezi ge nandimuwadde asooke abimma amazzi abeere ye nga atabimanyi era nga ebitamukwatako bwe kiba kiringa nti omusajja tannaba kumulaga nti yafunye omukyala omulala era bw'abanga omuvubuka tannakyusaamu ku bintu by'abadde akumukolera
bwe ye bw'aba ng'awulira ayagala nnyo boyfriend we ayongeremu bukodyo. Ebyokufunira tebirina makulu biggwaawo ate okuggyako mpozi ono nga yamulaze nti kati nabitegedde oba n'ayumba namuuko nti era kisinziira engeri gy'anaamuhandolingamu nga ategedde ensonga eyo okugimanyisa boyfriend nti nabitegedde. Naye singa ono gaalo yabitegeere yeefuule nga atabitegedde asirike ye akanye kimu kwagala boyfriend we aleme kumulaga busungu kubanga boyfriend we si ye yakwanye bamuleetedde nanti omanye abasajja namwe mulinga embuzi ez'ebitanga bwe bakuleetera oyimirawo. Kaakati amagezi gemuwaye yeefuula atabitegedde agende maaso nakwagala boyfriend we tamulaga namulaga nti yabitegedde nti sister we yamuwadde girlfriend omulala ye kasita beera nga boyfriend amwagala takimulaze nti yafunyeyo omulala abite yagende maaso nakwagala boyfriend we okutuuka mpozi boyfriend bw'anaamugamba nti owaaye nze byange naawe biwedde si kyakwagala awo kajja kuba kaweddemu nanti ate wulira ono wabula just kyalina okukola kintu kimu kubuusa bintu birala maaso atunuulire kyayagala. Bw'aba gayi gwayagala amusigaleko, aba si gwayagala amugaye munnange nakitegedde olabika okuba olina omuwala omulala gw'oyagala ate nga kyandibadde kirungi n'ombuulira nti omuwala omwagala nemmanya mujja wange nensobola okukola ki okukwatagana naye nemmuleka naye n'afumbako. Okitegeera okusinga okubeera wano nga ffenna totuwa budde bwe twetaaga. Okitegeera naye bw'aba awulira nga atya okukimugamba amuleke amulumye bw'anaawulira nga omusaayi gutandise okuba nga gujjira ddala nnyo omungi nga wakita kyekyo oba laavu tebagikaka. For 5 years naye gaye n'alaga nti era teyasiima mukwano gwa muwala. Ayinza okuba nga omulenzi yali yakoowa naye nga takiraga nga kitegeena noba nga talina nsonga n'emu esobola mujja ku mukazi. Kati then alayika yakipulaninga ne sisita we kubanga sisita we tasobola va mu bbanga n'amuleetera muwala nga teyamugamba. Kitegeeza alayika yina kye yamugambako kitegeena. Kati then gayi we baba bamuleetera omuwala omulala sisita we nga yamuleetera omuwala ate n'alaga nti ya appreciating oli omuwala gwe yakalaba ekitegeeza nti yayina ensonga emwawula ku ono omulala gwe yamala naye for the 5 years kitegeena. Kati kitegeeza omuwala naye asale magezi ajje muvubuka mu mutima gwe afune omuvubuka omulala kubanga tekisoboka kubanga it's just a coincidence mbwoli yefalinze into love okubanga oba oli alabye oli omupyo kitegeena. Era kirabika nti waliwo ensonga eziriwo nti era omuvubuka yali yayagala dde okukyawa omuwala naye nga talina nsonga emukyaya okitegeena. For 5 years ayinza okuba yali yamukoowa naye nga tayagala kiraga oba nga talina nsonga oba nga talina ngeri gyakitandikamu mugoba oba mukyawa naye nga ayinza okuba yali yamukyawa dda kitegeena. Kati omuwala ebyo byagamba biki oba yali ayagala nnyo gaya abantu bamenyezebwa emitima. Omuntu amala n'omuntu emyaka 10 oba mu bufombo oba in a relationship just like that omuntu n'amudisappointinga naye tekitegeeza ekyo nti talina moving on abeera awo akongoba because the guy left to another girl kitegeena. Nze kyenyinza okugamba oba nga yisyo kyenyinza okugamba just advise that girl to stand a woman abearing a pain eyo naye one time ajja kuddamu asituke afuna omuntu alimwagala ebyaddala ebitali bino byono obanga just for 5 years ayinza okuba naye nga yali naye for 5 years naye nga seriously yamwagala byaddala kitegeena. Kati aho kyengamba nze nga nze gaya amuleke bulaisi kijja mulumamu naye era tekijja mulumira bbanga ppanvu nnyo kijja muluma naye amale agume
afuna omuntu aliddamu musanyusa ate osanga ali mwagalira ebyaddala ebitali byakyaye ngono byabaddemu nga naye tabimulaga. That's it. Wicky omuwala oyo ngaalabye n'obuzibu obwo naye kakati nze amagezi ge mmuwa asooka ayogereko ne gayi we alabe ambuuze oba ekintu ekyo kituufu oba gayi alinayo omuwala omulala. Gayi bwamugamba nti talina oli just kyaliwe basobola okugenda maaso relationship yaabwe negenda maaso, naye bamugamba nti beeyagala n'oli omupya yakite talemerako akite si waba basooso kyawa akitegeka amagezi genkuwa muwa mwana naye mmwe balituweereza ekyakabi mugende maaso nga kale nno ekizibu kya mwana muwala ono ndowooza ku magezi gano agamuweereddwa okuva mu WhatsApp group yaffe eyankoze ntya ajja kulondamu ago galaba agasobola okuba nga gamuyisaawo. Weereza ekizibu kyo ku namba yaffe eyo eya WhatsApp, tujja kuba naawe tukufunira ku magezi agayinza okuyamba okuvvuunuka ekizibu kyonna ky'oyitamu omukwano. Mugyekuumireko, atanaba kusubscribinga nyige peesi eryo erimyufu ojoyininge channel eno. Mubeere bulungi.